Omusumba w'essaza ly'e Lugazi yawumula Mathias Ssekamaanya alambudde abalimi n'abalunzi n'abakubiriza okulimanga emmere ey'okulya so si kutunuuliranga ssente zokka. Ono era yennyamidde olw'abasajja abasula obuvunaanyizibwa mu maka. Mwabali wano mugambe kuba nammwe emirembe gyayita kisibaasi kunywa mwenge ekkola bya bukama. Era asabye abafumbo okukuuma obuyonjo mu maka. Eky'obuyonjo mu maka tuli bakyama asinga otambulira obwana businga obungi olebanemangu onna bujjudde ebinyira. Okwogera bino abadde alambula abalimi n'abalunzi mu magombolola okuli Naggojje ne Nama mu disitulikiti ey'Emikono mu kaweefube w'ekibiina ky'obusumba buno ekya Caritas gwe kiriko okukyusa embeera z'abantu mu maka. Ono asoose kuggulawo ekyuma kya kasooli ekyakwagaliza Multipurpose Cooperative Limited ng'eno asabye abaami okusitukiramu okukyusa embeera y'ennyingiza mu maka. Tufuna eddagala ery'ebicupuli aba extension workers tebatwettanira nnyo abalimira awafunda okusomooza kwe tufuna tuba twagala okulima ebintu bingi naye ate ne tumaliza nga tulimye ebintu bitono. Oluvannyuma yolekedde ku ssomero lya St. Kizito Primary School e Lutengo mu ggombolola y'e Nama gy'aniziddwa Vicar General wa Lugazi Diocese Richard Kayondo ng'ono naye aliko by'ayogedde. Kiba kizibu okuyigiriza eddiini omuntu ng'enjala emuluma. Awo nno Caritas tumwebaza nnyo kubanga essiga eryo muli kutte bulungi. Ku mukolo gwe gumu basimye Bishop olw'emirimu gy'akoze. Awo nno we twagala okubira omulanga eri gavumenti yaffe ne Ministry of Agriculture okulaba nga bayamba abalimi okulaba nga basobola okufuna ebintu ebirungi ebiri ku mutindo ate ne batabbibwa. Marvin Museyeye yakusakidde guno eno Club KD TV.